oli ne wabanga omwezi afuna emitwalo 3 asobola okuzimba ennyumba. Kubanga abantu abasinga balowooza nti okuzimba ennyumba olina kubeera na biliyoni za ssente. Nedda, si bwe kiri. Kiseeza omuntu ng'ali eyakola ng'afuna emitwalo 3 buli mwezi asobola ozimba ennyumba ye. Osobola okugenda mumutemera ne mukutemera kasita gondaga nti ku mitwalo gano 3 ngendo obalamu omwezi nga ndiddeko 10 nkozeeko bwenti kati ezeesigalawo zetutetenkanya okulaba nga ozimba ennyumba kubanga kisobokera ddala. In fact mwosobola tulina system gye tutera okukozesa tugamba nti omuntu yenna ayagala otandika ennyumba ng'alina ettaka kasita obanga osobola okuba ne miliyoni zo 2 ffe tujja ne tutandika ennyumba yo. Mukikola muti ekyo Mr. Osobola? Ffe tugenda ne tubala ne tugamba nti omuntu ono ennyumba gy'ayagala ya miliyoni 3 naye ate mu nju yalinayo miliyoni ze mmeka? 2. Kati ye alowooza ku miliyoni za 3 waaligawereza ekiyinza omutwalira emyaka 3 ate nga talina nakimusindiikiriza. Bulungi nnyo. Naye kati bwe tukwata miliyoni ze 2 ne tugenda ku ttaka lye ne tumuteerawo omusingi ne tugukola bulungi ne tugumaliriza agenda kufuna ekimusindiikiriza. Bulungi nnyo. Buli ssaawa agenda kugamba naye nandyongeddeko. Kwaniriza ku Talk with SES Media Uganda. Olunaku olwaleero tuli ne Osobola Building Company. Tubadde tujjanga tuboogerako. So olwaleero ndi kwemu ku sayiti zaabwe ze bali mu kuzimba essaawa eno. Era tugenda kuba tubalambuzaamu mulabe engeri gye bakolamu emirimu gyabwe. So gwe yenna ali eyo oyagala okuzimba Osobola Building Company bazimba. Oyagala ku nnyumba yonna eya buli kika gy'oyagala buli emu bagikolako. Oyagala mizigo gy'abapangisa, oyagala apartment, oliwa ne oba Masaka, ne oba Mbarara, ne oba wa Osobola Building Company egenda bikolako. Jukira bali ku nnono, speed, quality and affordable. So tugenda kulambula site. Brian tugende. Mr. Osobola nsanyusa okukulaba. Nange okusinga. Wadde nkwisa Osobola naye. Yes. Si kibi obulamu bulungi. Bweyagala. Bulamu bweyagala. Weewaawo. Twebaza Katonda. Tugeze Katonda yatukumye. Ebintu bitambula nga wabibala. Okusinziira nga bwe kiri kati njagamba nti bitambula nga Katonda wabyagala. Gwate gwe. Njagamba nti bitambula nga Katonda wabyagala kubanga munnange yatuwadde obulamu era okukola bino byonna by'olaba. Amiina. Site njiraba si yakuzannya. Site yo si yakuzannya. Si yakuzannya. Mukulu Osobola. Lwaki? Leero finally tuli wano. Tuba tukwogerangako nga tamanyi biki naye leero nza kuyina. Mukulu Osobola yaani? Mukulu Osobola ng'oggyeko ekyosobola amanya gange nze Yiga Moses Lubega. Era nga ndi musajja mufumbo nina n'abaana naye ebyo si by'ekikulu. Ekikulu kiri nti Osobola kati y'ensonga. Osobola y'ensonga. Osobola nje ntujja okwogerako nga mbali no kampuni ezimba mayumba. Kampuni eno eddaabiriza amayumba. Kampuni eno esiiga langi. Egula amataka. Sobola okuyamba ku bantu kufuna ku byapa byabwe. Kati byebyo ebintu Osobola ebitonotono bye tukola. Nti omuntu ayagala gradinga ttaka lye Osobola nyangu nnyo yakutuukira ne tukuyambako mu ekyo. Osobola Building Company. Oyagala zimba nnyumba yo Osobola. Era ng'ekigambo bw'okiwulira nti Osobola. Buli kimu Osobola. Buli kimu Osobola kisoboka. Kisoboka. Kuzimba muzimba kinaki? Tuzimba amayumba. Tuzimba enzizi. Tuzimba factories. Nga oluzi olwo lwolengera awansi. Tuzimba factories. Tuzimba kugamba buli kintu ekijja nti kyakuzimba. Waliyo abantu ababeereyo ng'agamba nze njagala zimba buzimbi Katooyi. Nze nkole ntya ne weekaba Katooyi Osobola ejja kujja ekazimbe. Ne weeba luumu emu ejja kujja egizimbe. Kubanga omuntu ayinza okutya naga kweno site eri eno. Eno si Arkwright eno? Eno Arkwright gye tulimu. Extreme Arkwright. Agayinza kati ayagala okuzimba wano emasanafu. Asobola. Omuntu ono ne wanaga nti nze akayumba nina akayumba kajjajjange njagala kazimba Masaka. Njagala kazimba Mbalala. Njagala kazimba Kaseese. Osobola egenda tuukayo kubanga y'Osobola. Tugenda kusobola. Buli kimu tugenda kukola ki? Kusobola. Ekirowoozo ekyo kijjawa? Ekirowoozo ky'Osobola ndowooza history muwanvu muuko naye waliwo nkoleddeko kampuni nnyingi nga sinnakola Osobola. Kampuni nnyingi zesobola kumentioninga kati. Naye waliwo kampuni gye nakoleranga. Kampuni eno yampisa mu bulumi bungi nze ne bakozi bannange. Kati ekirowoozo okusingira ddala we nakijja
ninga nesisobola uteekawo kampuni kubaako kyenneekolera nze ng'omuntu nenzija obulumi buno obundi ku mutima n'obuli ku bakozi bannange ne bavaawo ne buvaawo ntusigala nga tutambulira mu kintu ekituufu kati awo okusingira ddala wenzija ekirowoozo ky'osobola building company nogaako okitandike erinnya lyasooka ne lintawaanyaamu kati nga nnoonya ekiyinza okuyamba nze ate ne gwe ngenda okukolera erinnya lyantawaanyaamu wasooka kufunawo mannya ngameka nasooka nenfunawo nenfunawo ML mannya gaali mangi naye finally paka we natuuka kw'osobola kuba nakizuula nti buli muntu yenna asobola okubaako kye yeekolera okuzimba oli ne wabanga omwezi afuna $30,000 asobola okuzimba ennyumba kubanga abantu abasinga balowooza nti okuzimba ennyumba olina kubeera na biliyoni za ssente nedda si bwe kiri kiseeza omuntu ng'ali eyakola ng'afuna $30,000 buli mwezi asobola ozimba ennyumba osobola okugenda nemukutemeratemera kasita gondaga nti ku $30,000 ngenda obalamu omwezi nga ndiddeko 10 nkozeeko bwenti kati ezeesigalawo zetutetenkanye okulaba nga ozimba ennyumba kubanga kisobokera ddala in fact mwosobola tulina system gyetutera okukozesa tugamba nti omuntu yenna ayagala otandika ennyumba ng'alina ettaka kasita oba nga osobola okuba ne miliyoni zo 2 ffe tujja ne tutandika ennyumba yo mukikola muti ekyo Mr. Osobola ffe tugenda ne tubaala ne tugamba nti omuntu ono ennyumba gy'ayagala ya miliyoni 3 naye ate mu nju yalinayo miliyoni ze mmeka 2 kati ye alowooza ku miliyoni za 3 waaligaweereza ekiyinza omutwalira emyaka 3 ate nga talina nakimusindiikiriza bulungi nnyo naye kati bwe tukwata miliyoni ze 2 ne tugenda ku ttaka lye ne tumuteerawo omusingi ne tugukola bulungi ne tugumaliriza agenda kufuna ekimusindiikiriza buli ssaawa agenda kugamba naye nandyongeddeko kati buli lwafunayo 5 nga gamukulu osobola oliwa ndi wano nga tugenda tukola bwe tutyo kati eyo enkola weeri tugirabye ng'eyamba bannayuganda bangi okubajja ku ddala kwe babadde okuba kwe batuuka opangisa bo si bwangu kigambo bupangisa mpozi nga topangisangako naye ekyo ekikolima ekisooka ekikolima ekisooka omupangisa omugambayo kyakanti obupangisa tekisoboka obupangisa bayinza okuba nga abeewamwe tebakukolimira naye bw'obanga opangisa oledde oba mukolimire obupangisa kyekikolima ekikyasinze mu bulamu takubye nnyo tebanyiiga bayidhawe kati amazima oli awo oyagala kubaako kyowekolera amazima oluusi gakaawa kati owe miliyoni 2 asobola bw'abanga alina ettaka li najja ne miliyoni ze 2 osobola okutandika omulimu gwe ne tumugamba nti bw'oba osobola nga gye tuli nti osobola leeta 2 zino tutandike omusingi tuguteekewo tumala okuguteekawo kati ebbanja ligenda sigala gy'oli okwesindiikiriza mpola mpola ja kulaba nti ate bwe tumala tumaze otutandika ne miliyoni 2 wanaawaddako wangu nnyo funa 5 galeete nga tubaako kye tuteekawo funa akakadde nga tubaako kye tuteekawo paka lwe tumaliriza nti bano ba Queen Kadama manyi bayita ba Queen abantu abo babbeeyi bangi benkoledde mu nkolera bwetyo ennyumba zaabwe ne ziggwa osobola kyekikola ne kampani endala ng'oggyako kibiri ebirala byetwogeddeko naye waliwo ebirala baka kyokoledde kampani nyingi ekinjawula ne kampuni endala ebintu bingi naye ndowooza kambaweeko ebitonotono ndowooza ekisookera ddala teri kampuni gyojja kusanga eyogera nti leeta miliyoni zo 2 nkutandikire basinga baagala nnyo ebintu ebinene miliyoni 10 miliyoni 15 mbalabaawo tobalaba ebyo bajja okuwulira kampuni byezaagala owulira naye nti nze nkugambye nti neziba miliyoni 2 nsobola okukola ki okutandika omulimu gwange ekirala era ekinjawula ku makampuni amalala yekiri nti nze client gwe nnaakolera ajja n'ekirowoozo kye naye muyambako mu advising ati singa oba ogenda kukola bwoti kino kiyinza okukumenya kino kiyinza okukutawaanya naye tukole bwe tuti okusinziira ku ekyo ky'abannyonnyodde ti client wange muwe obudde ne tutuula n'omuwuliriza nemuwa n'amagezi ne tutemaatema tutuuka ku nzikirizaganya ennungi enaayamba ye nange so simugamba bugambi nti nga oyagala kuzimba kalina ya myaliro 10 ajangu nedda waliwo ekintu ekyo ate okyogerako bwotyo waliwo abantu ababeera okwo tetujja boogerako okubawa ekitiibwa nagamba ku miliyoni
waziti osobola okumaliriza okuzimba omuntu omu yaŋŋamba yakikolako neebako weekomawe nga sente zaweddewo naye nga teyamulaga luli eri nti zikoma mbuweezo zikoma ku wall plate kati ekyo bonna abazimbi bakikola oba gwe ebintu oli wanjawulo kakati mu bintu bino nga tukola omulimu gwonna neegutaba guno gwendimu ekisooka okukulembera gabenga mazima kubanga buli lwotaba na mazima ofiirwa ebintu bingi nnyo ddala kino ekintu abangi bakikola olw'ensonga abayagala okusika abalala bajje naye nga naye abakimanyi nti tekikola si kituufu naye nze ekyo si kyenkola kubanga mmanyi nti bwenkolera ggwe olwaleero ogenda kubaako omulala gw'okola ki gwongattako kati wate bwenkulimba onaamuleeta kati ekyo nze siyinza kikola kati kamera kuba ali ku kamera neewuunya ate kati munaye twajjirwa osobola muli bayaye bakuyita bakusabula mwewale nnyo ebintu kale eyo enkola nze sigikozesa ate n'ekirala engeri gye mbonyeebonyeeko mu bulamu nvaluwinga nnyo omuntu okulanga sireka bulumi mabega njagala togera ku renovation Mr. Iga owa CEO wa Osobola Building Company abantu bangi otogera ku renovation tebabitegeera bulungi. First of all tugenda nga tunabagenda wala nnyo renovation kiki? Renovation bwe tukiza mu lulimi olwaffe wano lwe tutegeera obulungi olunamasaka renovation kuba kuddaabiriza okuddaabiriza nti omuntu agamba nti renovation njagala kuddaabiriza omuntu asobola okuddaabiriza ekintu kyonna oba nnyumba oba mmotoka oba ki byonna omuntu asobola biddaabiriza kale most renovation kuba kuddaabiriza mu bazimbi bizimbe nyumba obadde okimanyi abantu abamu balowooza okurenovatinga kwabagagga bokka quality tugambe quality renovation kwabagagga bokka kituufu oba kikyamu? Kikyamu omuntu okulowooza nti okuddaabiriza okulungi nti kwabagagga bokka nedda omuntu yenna asobola okuddaabiriza ekintu kye oba ayina oba tayina wabula omanyi kisinziira ku njagala gyoyagalamu ekintu nja kigeraageranya kankigeraageranya kale ku mukyala omukyala gw'otayagala tosobola muwasa naye gw'oyagala osobola batugamba bamuwasa bemusobola kati ebyo abyogera teri asobola kwagala muntu gw'atayagala n'omuwasa nga tomwagala anti gw'osobola osobola nga bw'ogambye nedda naye nga ekikulu kiri nti omuntu yenna asobola okuddaabiriza ennyumba ye ate neerabika bulungi si kwabagagga bokka. Okay, nsobi ki owners bakola naddala nga bali mu planninga renovation plans? Ekisooka kye batera okukola bannannyini mayumba gaabwe ago nga baagala okuddaabiriza kwe kunoonya omanyi mu kuzimba eno tulinayo ebintu bibiri tulinayo abamanyi kye bakola tulinayo abaakiyiga ate tulinayo n'abatetenkanya abayigidde ku mulimu waliwo abayigidde ku mulimu naye nga baayiga ne bamanya kye bakola yes waliyo n'abatetenkanya kati abagagga oluusi ensobi gye bakola olw'okuba baba baddaabiriza balowooza nnyo nti okuddaabiriza kwangu nnyo kwa speed kati ne banoonyayo abantu bakyenjeeje ne babatwala babakolera emirimu naye ng'ate ekituufu kyandibadde nti omuntu nga tonnalonza kwani akola sooka onoonye ensobi ki eviiriddeko ntuuka okwagala okuddaabiriza kati abantu abasinga bw'omuyita addaabirize tanoonya nsobi yakola bangambye kuddaabiriza tematemawo n'atemaatemaali nga yakola byayagala kati abagagga batera nnyo okukola ensobi awaawo mu process oluusi babuuza mikwano gyabwe ani yakukolera awo naye ng'oluusi yamukolera kyeyakola yali yeeyiya kati n'osanga ng'omuntu yaddaabiriza ne wayitawo ebbanga ensobi yennyini nedda. So tusooka tukome wano tulina Osobola CEO Mr. Iga naye nze mweyitira Osobola reason because company ye bagita Osobola Building Company. So gwe yenna ali awo yagala okuzimba bintu bingi nnyo oli bambye eyo Kadaama
otya abantu omanyi abantu bano betubeera nabo bazibu mwami osobola bukimu okolagana naye bulungi ebintu bya material mubikwata mutya abantu batyo babbira material ekisookera ddala ndooza kantangazeemu katono abantu bano osobola si linnya bunnya osobola company registered mu mateeka nti omuntu oba asalawo tulina account mu banka tulina ebitwogerako byonna mu butuufu bwabyo tetugamba nti tutetenkanya twafuna erinnya ne tugamba tujja tandika okukolera abantu nedda tunesange nedda twasooka ne tugoberera amateeka ga gavumenti ya Uganda ne tugatuukiriza ekyo kati ekintu kya material tukkaanya ne client waffe kiri gyali kati ngolaba eno site si ffe tugula material client yeegulira ki material naye ffe twakkaanya nti leba waffe bwati era material gwe twagala obungi gwe twamubalira bwati kati ovola bamutuwa nti wano waliwo ne wabweru wakola ki waliwo naye amwegulira kati ekyo kiri kwono client naye noono agamba nti material wange njagala mmwe muba mugula tukukwata quotation ne tugikuwa nti material wa $5,000,000 ate leba wa $2,000,000 notuga nti kati okusinzira ku kyolabye nti ku leba tujja kwagalako oba 50% ate ku material tuweeko 30%. Kati ffe ntambuza omulimu nga buli kimu kiri ku lupapula lye twakuwa nga si byagamba tetujja gamba nti tukuwa buwimbo munaye tuweeyo $3,000,000 nedda byonna bitambula biwandiike era mu eyo process tukola kye tuyita man's agreement ne tukkaanya naawe nti ono twakkaanya n'ayagala ennyumba ya $3,000,000 yatuwaako bwe ziti tusowa ne bwe wati buli step gye tugendako tuba naawe okusinziira ku lupapula lye tuba twakola senga omuntu omubalira nomala material wa $5,000,000 ne zituuka olunsi ye n'ateeka 5 ge omanya abantu waliwo abantu balina deal n'afuna 5 ge n'agateeka n'agamba omwami ono yaŋŋamba $5,000,000 senga muzimba ate anago kega material n'abanga yasukkulumamu ekyo mukikola mutya kati singa tuzimbira client material ne twekanga nga material twamubalira mungi kubanga jjukira nkugambye nti buli kye tukola bwe ndeeta leero bloka 5 njawandiika nti bloka 5 zendeese zikostinze ssente bwe ziti era client wange nja mukolera risiti njikole ki ogimuweereze kitegeeza aba alaba buli kyenkola ki buli kigenda bulungi kati singa kituuka nga material yali mungi kitegeeza tulina okukwata ssente ezo tulizifandinge bino zizaayo wannannyini zo teziba zaffe kati ate ku ekyo kyennyini tulinawo ekirala ekizibu tumanyi oluusi waliwo lwobala material najja nga mutono tetuddayo wa client ne bwoba ofa tukafiiramu mukola mutya tukafiiramu bakiyita kafiiramu kimaafiya fe tukafiiramu kimaafiya eziseroosi omanyi bino ebintu oluusi byonna oluusi obisuubira byonna oluusi bibeeramu oba toyinza kubeera 100 ku 100 mu kino ekintu naye toyina buddayo wa client mugamba munabala material ati nyongera kikuttira erinnya kati goyina kuyiiya nga bw'osobola omalirize omulimu gwe mwakkaanya era nti omuleke nga musanyufu kati g'otazimba n'osobola mba sikutegeera osobola byonna bisoboka era osobola okuzimba twaganye ku $2,000,000 ng'olina ettaka lyo tandika okuzimba n'osobola mpola mpola waliwo ebintu ebimu nga oba tolina ka pressure tosobola bikola omala kutandikako yes so katukomewo